Mwana bitalo byerere. Musajja wattu lulina mulaba nangamba nti akati nteredde embeera ejja kuba bulungi. Mwana kyali wange oyo. Mwana Adamu Lwana nnumye ebyaddala. Situfunanga nnumye. Kati ennaku zino abadde takyava waka. Nabadde takyavaayo. Obitegedde ssaawa mmeka? Yatudde ssaawa 12. Ez'okumakya nga bukya. Kozi luli twanti twakoma luli nga bali mu kunoonya akasente asobola ogendako e Nairobi. Kambe buli kimu kyonna okiraba. Enfa yejjudde ebibuuzo bingi. Kale oliriddawo? Kyali wano wakati nagendayo. Era kulaba kiddako ndabe oba asobola otuukayo. Okay. Naye ngenda kweteekateeka mwana kujjayo. Otaganyiraawo. Kale muganda wange. Kozi abadde alinayo omukazi wakaye? Abadde alinayo omukazi n'abaana naye mwana. Abaana babadde bameka? Enfa y'omusajja oyo erina ebibuuzo bingi. Kituufu ebyaddala. Kale mwana ngenda kuba nkukoonako. Kale. Yakoze bubi wuli naye tofaayo. Ate omukwata n'owo. Kana kati ebibi. Naye oba nabo bakonfaminze nti egusobole kujjanjaba wano babalina obusawe b'ekikuba bakugwa okusukkako wano. Nange essala zange okulaba mu Uganda yagambiddwa kuba bangi bagendewe mu batereere. Twandibadde tetuli wano singa tusazeewo okukwasizaamu kuba omutima mulungi gwe gutuleesezza wano siriko yakikwasizaamu sipiika wandagidde ndaba mu paliamenti soka yamba omunauganda abonaabona kwekuleka emirimu emirala nenzijja kugimu kijja kuba kyangu kuba basondera abalamu ate ne bawona basondera n'abafu nga tekibakyajja kati ono omulamu kitubeerera kyangu okumukwataganyizaako. Twebaza nnyo buli asobodde okubeerawo mu kulwanirira obulamu bwa Adamu Lwana nga okubeera nti buli omu akutte kyasobodde. Tubebaza bangi abataagala na bayisa muki ku mpewo ng'eno naye nga twebaza nnyo okusigederamu nalero nsereko ddala oli nsereko omuntu ofu nsereko waffe kati gwe nsereko wange nange kyovola bankunoonya sikulina kufunamu bibi byonna buli kyenkuyigirako kirungi era kiwa essuubi so mwebaza okuba nga yatusirayo message eno mwami nsereko oyo twayogedde naye ejjo oyadde annyumizanga mukwano gwe nanyumizaamu ekyokuba nti alina waalagadde naye nina mu Uganda wange ono bwati ne bwati naye ekyo kireke haji zinganyi nti byakusaaga tunoonyeza omukyalo oyo abalala ne batulimba n'abamu ne batujjako ne ssente abamu batujjako ssente oli batujjako ne miliyoni 2 n'ekitundu nti ze ngenda batuuse wa sipiika kubanga mulwana kyabadde alajana niwe yali waliwo yazirika awo yadde engulu yagamba yakabalinyamita kitegeeza ebyobufuzi sikola ki sibimanyi nnyo ngamba nite gwagamba yawe nkyuli ngamba amanyi ati abantu abanene bwe batyo nabeera mu mbeera eno bweti so oli yatugamba nti nze jja mbatuusaako yatujjako miliyoni 2 n'ekitundu tugaane bannanga abantu bati okujja bwati nga ng'essimu takyazikwata naye raba wenjogedde erinnya omulundi gumu onaye Musereko n'agamba ate oyo gye ngende nkya ngenda mugamba oli mu kukyala w'abantu kitegedde era lwe bubaka buno mbadde ndi awo n'aginkubira nesifunako okusimu yagamba omanyi okukankana nga ndabanga abantu ayiza neninya boda netuuka ningena boda netuuka ewali mulwana mu buliri abadde yebaseeko nga yamize eddagala nenkola kikati kizemu okulya obubaka nga yebaza abamwadde miliyoni meka 10 naye ekisinga obulungi ku mulwana sente toyanza maama toyanzeke naye ekisinga obulungi twagala nesente zo tugamba abaleta sente muzireke naye tubainamente nza kyogera nti ekyo ekikulu kya bonna obwana ave wano agenda treatment tumulabeko nga mulamu kitegete kubanga zino ajja kukijira omuntu asobola okulaba kuti azirabye
ayinza ogamba nti twagala panado ono panado siwa wano wawa we China ajja muwonya miliyoni 10 olwokuba twagala obulamu ku mulwana tujja zikwata zonna tukole ki tuzimuwe. So amanyi atusingako okutegeera ku bino ebya medical atusingako alina obuyambi obunene nti oba air ticket agituwadde tumweyanza tukyeyanza obuyambi bungi banaye sina bigambo bingi simanyi kwogera mmanyi kuyimba nsi kale